katonyeza musanvu emmere y'omwoyo go program omwangu sitawanika ali mabiga omuzindalo amanya nze Gina mbalamusiza mwenda mu linnya lya Mukama waffe Yesu era nga olunaku lwaleero nze ntuuliddemu omusumba Nakamate. Weewaawo musumba Nakamate gyali naye obuvunaanyizibwa bw'omuyinze wiiki eno era tujja kubanga tutambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Tulina omwanguzi waffe ow'olwaleero, yes, ate nga mukyala mukyala ono azze ate ajulire Mukama waffe Yesu Kristo. Ngenda kumuwa akaseera gw'abadde ali eyo nsaba weeteeketeeke ate obeere nga omunyumirwa byanyumya nno birungi. Weewaawo kale katusobola ate okuwulira kikyatugamba. Oli etya mukwano? Oli etya mukwano? Ndi bulungi nnyabo. Oli bulungi? Ali obulungi nga tayogera bw'atyo. Ndi bulungi. Ali obulungi ayogera alina amaanyi, ali obulungi ayogera nga ddala Yesu yakola. Amiina, Yesu akoze bikulu. Amiina. Njagala okwebaza Mukama ku lunaku lwaleero. Era nebaza Mukama nsobozesezza okuba nga ndi mu kifo kino nange era nga nze okumujulira ku lw'ebikulu n'ebinene byakoze mu bulamu bwange. Weewaawo. Amannya gange nze Nasimbwa Sandra Mpindi. Yes. Ekaba kuyitaani? Ekaba mpita Nasimbwa Sandra. Ate eri gye twaliira ebinyeebwa? Erya Mpindi lya mwami wange. Erya Mpindi lya mwami. Ekitegeeza okukoleseyo abantu. Yes. Weewaawo nnyo nnyini ddala. Naffe tusanyusa okubeera nga ate tukuwuliriza olunaku olwaleero ku mpewo za 98.7. Sandra, yanguya otubuulire byali bitya? Kati nze nzaalibwa mu Ndeeba. Mu kibuga wano? Nagenda okutegeera nga mbeera ne bazadde bange, mama wange ne taata wange be nakula nabo nga tubeerawo mu Ndeeba. Wabula mu kkula kwange ffe twali balokole ewaka kuba twakula ne maama nga tusaba tubeera mu Sunday school. So bwe bulamu bwe nakuliramu ne ntandika okusoma kuba nagenda okutegeera of course oba otandise okusoma. Ne ntandika okusoma nursery nasomerawo mu Ndeeba. Then nensoma bwe nava mu nursery nengenda mu primary. Naye waka kwegamba embeera gye twakuliramu yali nnungi naye nga si ennungi ennyo eri awo nti yeeyagaza nnyo. So natandika okusoma. Then nentandika primary. Nentandika okusoma nga mbeera ne bazadde bange. Naye lwakuba embeera gye twalimu yalinga si nnungi, so twabeeranga tusaba nga tukkiriza Katonda. Kuba mama waffe yali yatuyigiriza okusaba nga tusaba nga tukkiriza Katonda otukolera ebikulu mu bulamu bwaffe. Wabula nzijukira waliwo ekiseera ekyatuuka ndowooza nalinga mu primary 4. We nali mu primary 4 ne wabaawo omuntu omu eyajja n'agamba abazadde bange nti abaana abo mubampe nsobole okubatwala we nali nsobola okusomera naye nga tusomera bwereere kuba ssente za school fees zalinga zitusumbuwamu. Then omukyalo oyo yayogera ne taata wange yatuconnectinga ndowooza ne bantwala e Masindi okusoma naye ng'ekyantwala e Masindi lwakuba nti waliyo essomero nga osobola okusomera obwereere. So nengenda e Masindi mu primary 5. Lwakuba nali e Masindi mu primary 5 obulamu tebwali bulungi kwegamba embeera yali yakunyigirizibwa. So bwe naliyo nga ndaba obulamu bukaluba. Holiday nagendangayo kuva lwe ngenzeeyo nga siwummula. Aizini abazadde tebajjanga kujja kundaba mpaka lw'okomawo mu holiday. Ate n'olinda mpaka ttaamu lwenaddako n'okola ki? N'oddayo. Kati nzijukira nali ndi mu P6 nensaba we nakoma mu holiday. Nensaba maama wange ne mugamba maama mbadde nsaba balemu okunzizaayo. Nenzijukira maama wange yaŋŋamba nga nti tewali ssente kati ate ng'olina okusoma. So kyendaba olina okuddayo osobola okukola ki? Okusoma. Naye naŋŋamba mpozi ng'osiibye n'osaba.
osanga Mukama ajja kuyamba oleme kuddayo. Nenzijukira ebiseera ebyo lwe lunaku lwe nasooka okusiiba mu bulamu. Olina emyaka emekulu? Emyaka sijjukira bulungi. Nenzijukira nali MP5. Okay. Kati nensiiba. Bwe nasiiba nensaba nga nsaba kimu nneme okudda emasindi kuba wali wala nnyo ate nga bwe ngenda tebatusali kebe viddi tewali n'omu ajja kulabako mpaka ttamu lweggwako. Kati nensiiba nga nzikiriza Katonda nneme okuddayo naye nayo ne baganda bange bala twalinga basatu ffenna twali tusomera eyo. Kati nensiiba nensaba nengamba Mukama nsaba onnyambe nsobole okukola ki obutaddayo eno emasindi awo nali MP6 nga ngenda MP7. Then naye olunaku bwe lwatuuka olw'okuddayo maama yennyini n'aŋŋamba kati ogenda kuddayo kuba tewali ssente nina okuddayo naye nga jjukira nasaba Katonda ate nali mwana muto nga nasaba Mukama ne mugamba Mukama nyamba nneme okukola ki nneme okuddayo. Then bwe natuuka okuddayo twatuuka ku ssomero nga buli omu bamugirayo fayiro ye. Abaana baali bangi nga call admissions buli omu baali nga bamugirayo fayiro ye nga baagala okulondamu abaana abamu nga bamu babagoba. Kati bwe natuuka emasindi fayiro yange nange baagigjeemu nga bangamba nti ono omwana tumugobye. Ndowooza kyekyamagero Katonda kyasooka okunkolera mu bulamu. Nengamba abalala gye bali basabira bataba balimo bagoba wagamba nga bangobe bangobe nsobole okusomera eno mu kibuga ng'erinze enkooyeeyo. Mazima. Kati baganda bange bo ne mbalekayo era nze nakomawo. Muli nenfuna okukkiriza mu mutima gwange nali mwana muto naye nakkiriza nti Katonda akola. Nenga ola Mukama ankoledde. Kugacha newunyisa nnyo. Ne bangoba ku ssomero ne nkomawo eno then ne joining essomero erimu awo mu kibuga bwe babita Kibuye Public School. Ne ngenda ne ntandika okusomera eyo. Bwe nasomera eyo ne mala P7. Wabula we nasomera essomero lyali ly'abalokole. Essomero eryo twayimbanga nga tuyimba mu kwaya nga tutambula tuyimba ng'omanya abaana amasomero abatambula ne bayimba ku graduation. Wabaawo semina ne bagenda ne bayimba. So kati ne joininga bwe ntyo. Then nenga emabegako before engeri gye nalokoka nkyali mwana muto. Engeri bazaddewo gye bali abalokole. Kati nze engeri gye nalokokamu okukkiriza Yesu waliwo omizannyo gye balaganga ku KPC emyaka egyo. Heaven's Gates. Yes. Kati lwali lumu maama affe n'atutwalayo. Nze bwe yatutwalayo kati bwe nalaba omuzannyo guli natya nnyo. Bwe nakomawo kati natya nenkakasa nti geena gyeri kuba baalinga balaganga geena yaddala ne balaga eggulu nga balaga Yesu kati nga omanyi omwana omuto. Nengamba Yesu gyali naye nga twalinga tusobera mu Sunday school. Then bwe nakomawo yes. Bwe nakomawo nengamba maama kangende nange njatula obulokozi. So nengenda. Olwalina emyaka emeka? Sijjukira bulungi nenzijukira nali muto emyaka egyo P2 P3 awo. Kati nenjatula obulokozi nengenda wa musumba wange mama wange yantwala nenjatula nenzikiriza Yesu okuba omulokozi wange. Then kati wano we nasiibira nga nsaba Mukama already nga ndi mulokole then Mukama nankolera ekyo. Ekintu ekyo nakiyimirirako nnyo nakyewuunya nnyo kuba nalaba kunze nga kyamagero. Nenkola ki nenyingira secondary senior 1 nagenda ku ssomero City Campus High School. Then bwe nagendayo essomero lyali ly'abalokole. Twayimbanga mu kwaya twatambulanga nga tuyimba. Kati bwe twatambulanga nga tuyimba kuba twalina tiimu y'abaana abatambulanga okuyimba. Then bwe twatambulanga okuyimba nze muli neegombanga nnyo graduations. Nengamba Mukama nange olunaku lujja kutya lumu nga nange bantikidde. Kati n'ekirala kye neegombanga nnyo embaga. Nengamba Mukama nange mmanyi olunaku lujja kutya lumu nga ndi mufumbo ate obufumbo obutukuvu. Kati nentwala senior 1 senior 2 then namalirayo senior 4. Then bwe namala senior 4 nenvaayo nengenda wa nengenda ku Baptist High School wano mu Namwaya. Yes. Nensoma senior 6 nengenda mu senior 5 ne senior 6 ba oji bakuwulira. Yes. Then nenvaayo naye ebiseera ebyo nzijukira era natambula nga ndi mulokole. Mazima nga ndi mulokole. Then nemmala senior 6. Ebigezo by'obuvubuka awo bulenzi tebukwanye.
kati before bwe nali mu P7 nali nafuna accident nengwa nenvamu amannyo ganago mu maaso kati amannyo bwe gavaamu natandika like nalinga loss of esteem. Yes. Tewekkiririzaamu. Kati nze nga n'omuntu ne bwajja nti ankwane muli nga ndabira ddala nnimba ngamba muntu kyasobola okwagala omuwala atalina amannyo ga mu maaso nga banvuma ku ssomero kati n'okunvuma okwo kyandeetera okuba nga sekkiririzaamu nenzigwamu amaanyi kwegamba kati kyandeetera okubeerawo nga ndyokke nakyo kati then nensoma senior 1 senior 2 senior 3 nga sigayina mpaka senior 4 kati mu senior 4 mukama nanyamba nenfunagana amannya amazungu kubanga nkugambye embeere wakati yali nnungi nti noba osobola okukola ki okubanga wetusaako byoyagala kuba n'ekirala n'okusoma twatambulanga tutunda kasooli tusobole okusoma buno obwana bwe tulaba butunda kasooli. Yes. Nga bwe tujja ssente ne tuleetera mama waffe n'atuyamba n'atuweerera mu ndeeba awo. Muli abaana bameka? Twali abaana nga 10. Muli abaana 10? 11. Muli abaana mama yabazaala abaana 11? Genda maaso. Kati ne tubeera nga tutunda kasooli mama waffe yali atunda ku mudaala kati nga mwe tujja ssente ezituweerera nezitubeezaawo ewaka ne taata waffe yaliwo naye era ng'akola naye ng'era ssente ntonotono kwegamba yeyembeera gye twakuliramu kati nemmala senior 4 then nengenda ku senior 6 bwe nagenda ku senior 6 nembeera nga nsaba lwakuba natuuka ku senior 6 emisomo nali sisoma bulungi senior 5 nali sisoma bulungi nembeera nga nsaba nga nzikiriza Katonda naye nga byagaana nga simanyi naye nga basomesa ekintu n'okitegeera naye ng'era otuuka okuwandiika ebintu nga bibula nga kwegamba nga performance yange teyali nnungi naye mukama nansobozesa nemmalako senior 6 then mala okumalako senior 6 nengenda mu vacation bwe nali mu vacation awo nayejjukira nsomedde mu mbeera nga si nnungi naye mabegako awo bwe nali mu senior 4 mukama yawa mama wange omukisa natandika okukola mu kibuga natandika kwega embeera netandika okukyuka kati embeera bwe yagenda ng'ekyuka then awo we namalira senior 6 embeera yali nnungi gye twalimu ewaka kwegamba nga yeeyagaza kati nenzikiriza Katonda okugenda ku institution okugenda ku university okusoma kati mu kugenda ku university okusoma naye before nali mu vacation yawo mu vacation ya senior 6 nabeeranga ewaka nateranga okusaba nga noonya Katonda nsaba nga newayo neba all your siblings abaganda bonna nga banabo banoonya Katonda abamu tebaabiriiko nnyo naye nze ng'omuntu gwe ng'omusandra nze ng'omu engeri gye twali twakula nti tumanyi Katonda kati nali muntu eyagendanga nensaba mu Katonda mu buto bwange naye awo nali maze senior 6 era oli okyali muto so nengendanga nensaba nagendanga ku Victory mu Ndeeba nembeera nga noonya Mukama nembeera nga nsaba naye nga nzikiriza Mukama kugenda kunnyongerayo kumalako kati we twali awo ne wabaawo omwami omu eyandaba nagamba naye omwana ono nze njagala asome obusawo omwami oyo yali musawo nagamba omwana ono njagala asome obusawo nanemerako nnyo kati n'abaako ku ssomero gye yantwala nsome obusawo naye essomero eryo teryali ddungi nti lya busawo wabula natuukayo olw'okuba Mukama yali yammanya niwabaawo omuntu eyanzibula amaaso nti essomero lino bagamba abantu nti basoma naye baba balimba kati then newabaako omwami oyo yennyini yakiŋŋamba yankonectinga ku muntu omu nti ono ajja kuyamba okugenda ewatuufu then omuntu oyo nandagirira emulago nengenda nenkola interviews Mukama nanyamba nempita nali nkoze sciences then nempita interviews then ne bansindika elira
yes ogenderira ningenderira government ku government amina naye nga ngenze soma midwifery naye zalisa naye ekyo kyanyamba mu kyo kwali kusaba kuba nali nga nsaba kugamba nga nagamba mukama njagala kulaba ku graduation yange njagala nsanyuse ku bazadde bange kati nengenderira bwe nagenderira obulamu tebwali bwangu obulamu bwali si bwangu nnyo obulamu abantu betugenzeemu si beeno naye nzijukira olulimi terwali lwangu naye nzijukira olunaku lwe nagenderira bafulumye eno amannya ne batugamba amannya gakomyewo abagenda okusoma edira then nga nina okugenda eri okufuna appointment letter naye bwe nagenderira nentuukayo kwolwo nagenda otuukayo nga index number yange bagisobezza nentuukayo eyali secretary nangamba index number yo bagisobezza kitegeeza si yeggwe naye ng'ebirala byonna biraganza naye index number eyali yes bagisobezza nangamba olina okuddayo ojja kudda olulala kyokka ng'erira lwe nagenda bandagirira bulagirizi kyolinya basi n'oviiramu wano essomero wasitotuka mu town obuuza essomero bweriti ne bweriti twazilira school of comprehensive nursing nentuukayo kyokka omukyala ngamba nzireyo weyaba ine sente zaali zentutte twali tetulina bulungi sente kati mu kubeeraawo mu mbeera eyo bazadde bange ne baŋŋamba nsule ku ssomero naye nga ku ssomero gye nzize abaana si baganda nti beeno boogera lulimi lw'otamanyi ne bintabula kati wali ogenze n'obugogo bwo nali ngenze nnona leeta gye bakuwa okudda ne requirements admission later then ne requirements ze baba baagala kati ne binsobera kati transport yalina okunziza neŋŋamba okuddayo ewaka nzire ku Friday ate nekyalo n'olugendo nga ndutidde kuba nali ndaba olugendo lwawala neŋŋamba sino sente ze bampadde okuddayo nze ngenda okukozesa nkoleki nenfuna we nasula nafuna guest house emu neŋŋamba kansula omu nga sitidde naye ng'ate ndowoozaamu okuddayo ewaka baŋŋambye ensule ku ssomero kyokka nga ku ssomero ntyayo kuba nali nakula nga ndi muwala atya ennyo abaana ate nga bw'ogendamu nali nga ntya abantu kati nenkola ki mu guest house eyo nasulayo olunaku lumu sente nezizigwako nkeera nina okudda ku university kyokka ate bwe mbasize ku university baŋŋamba kuddayo lwakuna kuba olunaku lwali lwakusatu in fact yali mandi nga baŋŋambye kuddayo lwakutaano kati nembeera nentambula nzijukira natambula ku street zelira nga binsobedde naye nga ngamba mukama nnyamba nenfuna we nagenda we bakyajingira essimu kuba essimu yange yali ezikidde nentuulaawo omwami bwe yantumira naŋŋamba naye gwe ng'olabika nga atali weeno nemugamba era nze siri weeno oli munyumunguzeemu naŋŋamba yali amanyi yali ayogera luzungu then naŋŋamba kati ozze otya eno nemunyonyola story nanga bwe yabadde then naŋŋamba nti ojja kujja weebake wano nze nina ennyumba nina sister wange kuba nabasanga we yali akolera waliwo n'abantu abalala nina sister wange ojja kujja osule wano okusinga okusulawa mu guest house konze kaali tewali buzibu nga nowooba otya olaba sente tokyalina tolina zikuzaayo kati ng'olina kuguma mazima omwami oyo ye yampa obubuddamu bambi mukulukulu muto yali muvubuka naye nga alina omutima omulokole yalina omutima omulungi naye nga teyali mulokole mazima nanyamba nenkola ki nembeera eyo nensula ewuwe okumala ennaku mpaka olwokutaano erwatuuka olwokutaano erwatuuka nentambula nenzirayo ku ssomero naye ennaku ezo zenamala ew'omwami oyo nzijukira nabeeranga nsaba nakeeranga nga nsaba nemugamba mukama nnyamba nfunye omukisa ogutandika okusoma nyamba nsobole okumpisaawo then bwe naddayo ku Friday ku ssomero nasangawo secretary mulala ng'oli yaliwo eyangoba taliyo ate ono ye bwe namulaga empapula ye yanzikiriza bukkiriza nampa admission letter nampa requirement form nambulira ddi lwe nina okutandika okusoma then nenzirayo ewaka
nenzijukira naddeyo waka nga nkaaba naye ntudde bwenti mu bbaasi nga nkaaba amaziga nga ndaba olugendo lwa wala naye ne sente ze baali bampadde nali ku gavumenti naye nga bw'oba otandika balina sente ze bakusaba nzijukira zaalinga mu kakadde kamu plus naye nga nkimanyi wakati wali sente naddayo nga nkaaba amaziga nga ntudde mu bbaasi naye nga nkaaba ngamba mukama sente zino zigenda kuvaawa naye nenzirayo waka nemba requirements bazadde bange mukama n'atuyamba sente ne tuzifuna sente bwe twazifuna nenninya nengenda ebira bwe twali erira obulamu tebwali bwangu bwali bwa kustruglinga whereby nti twatuukayo nga baana abasinga okubeezaawo obulamu bwabwe kwali kugenda kucakala kufuna basajja n'abeera naye basobole okubeezaawo obulamu bwabwe naye nze mu bulamu bwange nali nagamba bwe nali ngenda erira nagamba enerira gye nzize sigenda kutunda bulamu bwange kuba nali nakiwulira nga bagamba nti ku yunivasite abaana abasinga babeera n'abasajja ne beegatta n'abasajja okubeezaawo obulamu kati nze kunze munze mu mutima gwange engeri gye nalimu eri embala ey'obwakatonda nali nagamba nti sigenda genda lira kweyonoonesa wabula ekintwala erira njagala kusoma nsobole okuveeyo nga ndi bulungi then neŋŋenda netubeerayo natwasulanga mu ruumu twali twerondamu naye natuuka nga waliyo n'abalala abavudde n'abaganda bamanyi oluganda betusobola okukyatinga nabo mu klasi yemu gye twalimu then newe twagenda mu dormitories era twafuna gurupu bwe twali nga abaganda fenna kati awo netubeeranga nga twogera abaana awo we baatandikira nga balaba embeera nzibu emmere gye twalyanga muli akawunga ndowooza kuva ku Monday mpaka Sunday bakyusanko ne bafumba omuceeri naye ng'owulira okakoowa abaana ne batandika okucakala abaana ne batambula ne bacyakala nga bwe basobola in fact abatamanyi kunywa mwenge batandika okugunya omwenge abakuba endongo ne batandika naye mukama yanteekako ekisa kimanyi nti kyali kisa kya Katonda nabeerayo mu bulamu obwo bw'okunyigirizibwa naye natuulanga ng'oyinza okubeera tugezeewo walinga weebase mu dormitory gy'omwabeerangamu oba dormitories zaffe zaalinga za baana ba secondary oli n'aleeta ebyokulya n'abirira wali n'alyoka akubuza ekibuuzo naye gwe oli mubi nnyo okuba nti tekyafunayo musajja akulabirira kusinziira ku mbeera gye tulimu naye nga muli mu mutima gwo n'oli akikusaze naye ng'oga mukama nze manyi wano eno nja kuyitawo nga ekiseera ekyo ebirowoozo byo bikulu bwe bityo yes naye ekirala ekyanyamba kwali kusaba kuba bwe natuuka erira nanoonya ekkanisa ey'abalokole nentandikanga okusaba mpozi n'ekirala mama nga alina ebigambo byaŋŋambanga bwe nali ŋŋenda nzijukira yabeeranga olumu talina ssente n'akwata tugeze ssente ntono nnyo z'aba asobodde n'azikuwa nga akaaba naye nagamba Sandra gumiikiriza weekuuma osoma omaleko gumiikiriza kati kwegamba ebigambo ebyo yaŋŋambanga muli byaŋŋumyanga ate nga binkumvugira mu matu weewaawo 9:8 emmere y'omwoyo gwe tulina mwana muwala Sandra katunywe ku lwendo lw'amazzi ate tulabe lira amusomoka atya diguli yagifuna oba byamuwabako oluvannyuma. Owuliriza 98 katonyeza musanvu emmere